Kale atubalamusako mwena abali ku mukutu gwa Daily Still Hope, abali ku Daily Still Hope 2 ate n'abali ku Tish TV, Testimony TV n'emikutu emirala mwebale kubanga ate mutukubira. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo jangu ofuge era olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina. Kale nina obutambi obwenjawulo bwenjagala olabe. Onomala obulaba ndowooza naawe ojja kukola spiritual analysis, ojja tuwa endowoozayo kwebyo byolabye ebigenda mu maaso mu kkanisa ya Kristo. Ekkanisa efuuse theatre nga zino zetulaba zala bonita mwe bazannyira emizannyo. Kakati n'ekkanisa weeri buli omu akola kyayagala okusinziira ku kwagala kwe. Kati okwagala kwa Katonda ko twakusiibula tulinga otwakuze ebbali. Kati waliwo okwagala okwo okw'abantu. So lwaze buli muntu avayo naga ndi prophet ampulira nga ntya n'okutya. Ono waliwo prophet ono. Kale njagala olabe video zino onoziraba ndowooza naawe zijja kuwa ekyokuyiga. Mu seconds 15 sooka olabe kano. Oyo gw'olabye mu Gomesi si mukazi, oyo musajja ye mu prophet, musajja yennyini awedde emirimu. Naye ku lunaku lw'abakyala olwayise yasalawo ayambale ng'omukazi lunaku lw'abakyala. Kati neneebuuza oba mu kkanisa temulimu bakazi basobola kuyimirirako olwo olunaku. Ennaku ezimu tezirina kukyusa kikyoli. Ennaku ezimu zaategekebwa bano ba devil agents baziteekawo for their agendas. Wabula Katonda alinasigala nga Katonda. Olunaku terulina kufuula kimpenempe oba kintuntu. Kakati ono okwambala ng'omukyala lwakuba ali representing abakyala. Kakati awo oba ogeze mu LGBTQ transgender oyagaza oligulaga kikyo kyotali. Imagine ayambadde Gomesi akutta amazzi naye abana abantu mu bakitemuyika abasamulira ebintu byomutamanyi ebivambwa. Katonda tasumulula waatyo. Mwoyo omutukuvu ali smart. Kakati oyo nga isatula mu kanisa nga pastor ali katuuti musajja ate ayambadde nga mukazi. Obanga oŋŋamba nti abasiyas ba transgenders nemunaye gye bali bamuzibe bali eyo ate abasumba ankongera akokubiri nako kalabe. Ekibuuzo kiri lwaki abasajja bonna nabo teyabagambye bajjire mu magomesi, abakazi bajjire mu mpale oba mu makanzu. Kakati nze nkusanga mu kanisa efaananawo etyo era kiraga nti oli muwambe tokyali mu ntegeerayo. Wanga omuntu ategeera tosabeera mu kanisa ng'omusumba oba agikulembera yeeyisa mu ngeri ey'ekikazi ate nga musajja lwakuba ali kukuza lunaku ali kutambulira wamu n'omulembe. Pawulo byatugamba Baruumi 10 tetwefaananyiriza nga mulembe guno. So ensi yonna ng'eri kukuza womenist ate tekirina kukukyusa kutandika kwekola buntu busolosolo abaganda bata busolosolo kitegeera. Kati bali awo bonna bakankana bamaanyi ga Katonda gakka sigalabawaawo go ge mazima. So bamuyita simanyi prophet nabbi mumbaale mununuzi. Amanyi abantu abamu baliko amaanyi g'abatwezi
lubaale w'abachweze kankubulire obanga tolina mwoyo wa Katonda tosobola kumwawula. Alagula, asoma Bayibuli, akola ki? So omuntu aliko omwoyo oyo kiba kizibu nnyo okola ki? Okumwawula n'omuntu wa Katonda. Kikwetaagisa okuba nga olina omwoyo omutukuvu mu ggwe. So uyo pasita toza mumulabi alagula ayambadde Gomez deba naye engeri gy'enfuluma sana kusiibula akongera akatambi akalala. Simanyi oyinza kunfuuyira nga Kiyenje n'esigala ali awo mukazi wattu tamanyi biki bye bamufuuyira wabula ye ataddewo omutwe ataddewo ne feesi bafuuyire. Saabeera mu kanisa efaanana bwetyo twabagamba ekkanisa yonna kijjawo erinnya Kristo ne substitutingamu n'ekintu ekirala eyeba yabafere. Okitegedde omuntu okuwona teweetaaga munaaza n'amazzi kumutobya yenna. Muntu yogera bwogeza ekigambo. Njukira oyo omusirikale yagamba Yesu yogera bwogezi. Kati bino ebibafuuyira ng'ebiku tajja afunye ekigaanise oba babigulawa taddemu byateesemu tomanyi gye biva tandika okufuuyira ng'ekiku fuuyira ng'ekiku. Bannange bino ebiro bisibu. Guno omulembe gwo tetumanyi ate abantu bambi ne bagenda kubanga people are ignorant about God's power, God's principles. Tebamanyi enkola ya Katonda eri etya kubanga tebamwewa tebalina budde bwe tebasoma kigambo kye kubanga mwe muli principles zonna. So abantu bakola nga bwe baagala. Kati ne watuuka awantu nga bamufuuyira ng'ekiku talinamu eri ndowooza yeebuuza lwaki bamufuuyira ng'ekiku. Jjajja teekawo amaaso bamufuuyire. So tulina okubeera careful. Kankongera akatambi akalala. Awo lwali lunaku lala wali abadde mu Gomesize kati wano ate ali mu ngoye ze endala. Kale kankongere. Bakufuuyira sitiru ng'ekiku. Ate ekirala nti lwaki mulinnya ku bantu? Bakyantu mubalinnyako nga mubasabira. Kulinnyako abalala bakwata mu bulago n'akunyiga obulago. Kakati kikuwaliriza okugwa ku lw'obulumi bw'oba oyitamu naye nga tegaba maanyi ga Katonda n'ogwa. Ate n'abantu abalala bagala kuba bati okuswala paka abantu bonna bagudde. Abantu banandaba batya nti nze sigudde bajja lowooza nti nze nkyaliko emizimu sisumuluddwa n'agwa. Naye nga amazima tewali wadde n'otwanyi n'otubiri biwe tuti tewali agudde bibi nga n'ebyagwa abitegeera. Wakatambi ke nalaba akakakandi omukazi yali amusalira n'agwa. Yagwa sikaati nedda waggulu omukazi n'agikwata n'agizza wansi. Ngamba naye ono ng'ate ategeerera ddala. So ebintu ebiba byekoza bwekoza si nti baba bagudde olw'amaanyi agaaki agawa Mwoyo Omutukuvu. Kankongere wano ate abadde akyali era mu Gomesi. Olabira ddala emijiini. Abaani abagamba nti we mutafuwa microphones ezo gazindaalo Mwoyo Omutukuvu tatambula. Ebyo byonna eba intimidations.
abasula mufia lwakwata microphone eyo nagiblowinga tukira mu church mubera mu bass beam zina sound ezifulumya kati sound sometimes esula entiisa mu bantu teri mweza Katonda afuwa ablowing a microphone abo bonna abakwata microphone bagifuwa abo bonna bafere omwoyo wa Mukama okutambula toyina mukanga toyina soka mukanga toyina soka teekawo mbeera yonna eyinza omuleetera okutambula oli atambula wonna wayagalira so abo bwe byonna bya bulimba kati kankuwe akatambi akasembayo ate kaya akatambi akasembayo yalinga Lakedube manyi Lakedube ingeje yafaanana y'omuntu y'omu niye wana ate yali rasta nnyo yalinga ave Jamaica Wherever you're watching, wherever you're playing from, viewers all over the world, you're in Dubai, South Africa, wherever, West Africa, prophesy from the life. Pray for money, pray for money, pray for money. Pray for money, pray for money, pray for money. Yes, pray for money, pray for money, pray for money. Sama sente mwana wa Katonda, gena maso osaba. Mbona akalega kalina obeera mu ssente bayimanya akalega kabeera mu mabeere poza akazi bakwekayo ssente osaala bannaaye yoyo mumbale so abantu bazibe era bakeera ne bagenda mu makanisa agafaanaganako bwe gatyo kubanga abantu tebakyayagala byakumenyeka mu banoonya Katonda omanyi okunoonya Katonda nako kuliko omutango nabyo olina okwefiiriza ng'omuntu waliwo ebintu ebimu nga olaba birungi by'amasanyu naye ng'olina obyefiiriza emikwano ajja kuvuma obufala obudoofe okuwumba tuutu obunakyalo byonna ajja bikulaagira naye gwe oba omanyi kyoyagala kakati abantu tebabyagala antu ayagala atambule ng'omulembe w'egguli balimi mugamba gweoli fala oli ku analog kakati okunoonya Katonda it is costly ekitegeera kirina omuwendo gw'olina otwala kati abantu tebabyagala abantu baagala express abalokole banene express ebintu bya express ebyo tutabiveeko bigala tuleetera obuzibu bajja tuliisa n'ebintu bitutategeera because of express so Mukama akuyambe osobole okuba nga ate otegeera amazima otegeera ekyokukola ate kyekyokola kijja kukufuula ate ekyo kyolina okubeera ennaku zitezikukyusa nti women is day simanyi whatever day otuuka okukola ebintu ebitasaanira oba ebintu ebitajja mu kikyoli kubanga oyagala omakinge neki omakinge ate n'omulembe. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi ekitiibwa kikyo matende gago tusabira buli sekinomu Mukama naddala abali mu buwambe bali mu makanisa agafaanaganako wegatyo naye nabo nga baliyo mu butamanya mwoyo wa Mukama ogula amaaso gaabwe basobole okuba nga ate bamulisibwa mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulala tusabidde amina. Kale abaana kadde kanendoza kanetolemu ku katono otukomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako tovaawo. Shalom.